ye Kampala omupya omutali bantu. Wano wendi ndi Mmengo ndi mu kuvuga nga njolekera saidi za Nankulabye balagako omunno omukulu w'eggwanga bw'aba avuddeyo naawe ekiragiro ekyokubanga musigala ewaka oba abantu basigala ewaka kiteekebwa mu nkola mu bwangu obw'ekitalo ennyo era nga ku makubo nga boolaba tekuli mmotoka ekkirizibwako nga terina sitiika era emmotoka zonna eziriko zezo omukulembeze w'eggwanga ze yalambika okuli ekika kya loole nga bw'ozaba ezeetikka emigugu oba ebyokulya oba emmere then n'ezo ezirina sitiika ez'abakozi ba gavumenti ab'amalwaliro ab'amawulire kw'osadde n'abo abafunye permit temporary permit ekukkiriza okuba ng'otambula okuva gy'olaga okgenda mu kifo ekirala. Wano wendi ntuuse bayita Emmengo katale, naye akatale kakalu mulimu abantu batono nnyo era bamusooba ddala n'olw'ensonga eyo byampuna era byewuunyisa. Tino directive y'omukulembeze w'eggwanga eya total lockdown abantu bagiwuliriza nga embadde mulaba embadde nzijambaleetera era bangi bagigondye. Teri muntu oba politician yavuddeyo giwakanya okuggyako abali mu parliament abatonotono ontegedde bulungi. So emmotoka zoolaba mu maaso gange yeetisse emigugu wano wendi bayitawo ngenda joininga ku luguudo lumanyiddwa nga Sentema Road naye nga sinalujoiningako I think kansoke mbatwaleko wali waggulu nga ku ddwaliro ly'e Mmengo so that mulaba naye nga abantu abasinga mulaba batambuza bigere. So eno Kampala ngezezaako ovugavugako mu Kampala olunaku olwaleero nkulage nga bwafaanana ontegedde nnyo nga bwafaanana nga temuli bantu. Lino ekkoona ly'empeta ly'eddwaliro ly'e Mmengo nga yemulaba eddwaliro ly'e Mmengo lyeryawo eyo gete eyingira mu ddwaliro ly'e Mmengo era nga mulaba waliwo emmotoka entonotono naye nga tonnayingira waliwo bintu bingi basooka okukola. Waliwo ekipande kya Red Cross kisooka okukebera temperature okulaba oba ogwanidde oba tolina kiwulwadde kino ekya COVID-19. So wano wenkonectinga kati ndi mu connectinga ku luguudo oluconnectinga shortcut connect ndoza bamaama balaba bambi batambula butambuzi era kansoke enyimire bamaama basale bava mu ddwaliro batambula butambuzi era batambuza bigere nga bw'obalaba bambi sigamba muno bayagala naye olw'embeera eri maaso egenda maaso mu ggwanga. Era kati wano munnange ngenda connectinga egyo bayita Ndejje University kuba bali Ntuma Road oba Sentema Road naye nga boolaba tewali mwana n'omu, tewali motoka zitambula, just bantu batambuza bigere, abazadde, abaana. Teri wa boda asobola kuteekako muntu newoba ofuuta ne wakusanga ng'oli wa lubuto because tekkiriza. So ambulance zikyazunga mu kibuga Kampala nga bw'oziraba ze zigezaako twala abantu abalwadde era ng'eggulo ministry yavuddeyo neetegeeza nti nno tekyali RDC kugaba biwandiiko by'abalwadde kubanga kirabika abamu babikozesa okwekoleramu ebyabwe oba okwefuniramu ebyabwe oba babikozesa mu bubi. Kyamukisa muno ffe bannamawulire batuwadde stickers era nga zitugezaako kutambuza okulaba muno tugezaako batuusaako embeera nga bweri mu ggwanga lya Uganda naye nga zo road blocks nyingi, emmotoka za poliisi nyingi, kwegamba buli kimu nga bw'olaba. Si gamba muno biki bintu byakulabako n'amaaso go. Abantu batambula ku makubo, abantu batambula batindiga eŋŋendo okuva enona gye bavudde mpaka gye bakolera. Abamu ku abo bakkiriza okubanga bakola, abatakkirizibwa batambula fact nga bagezaako okukola dduyiro. Otegeddemu nnyo dduyiro oyo just wandimusenga exercise okitegedde. So yeno junction connecting abantu ebasala ye connecting Emmengo ku church gye bayita ya Namirembe waggulu Namirembe ne kawansi ogenda ku side ya Lubya Lugarama Sanof. So nayo mazo giyisa naye nga olaba wano watera okubaawo jam n'olunaku lwaleero tewali jam okitegedde. There is no jam because embeera yo yakazigizigi okitegedde. Emmotoka ezisinga ziri waka. A few that I managed to get permits be batambula ku kkubo kati nga twafuuse tutambula nga nte tulina okuba n'ekipalat ekitegedde kikulaga si bya ID okabula n'ekipalat
ekikulaga nti no kati awo osobola okutambula tosobola kutambula mu nsonga bwezityo. So munnange embeera bwetyo bweri era bwetyo bwetambula mu kibuga Kampala. Day 3 of the lockdown mu kibuga Kampala, ladies and gentlemen, kyetulaba era nga ngezaako bayisaamuko mu sababu oba mu ghetto z'omu Kampala osobola okuba ng'otegeera what is really taking place. The channel you're tuned in bagiyita Uganda Kyanaku. You can subscribe. Yes, total lockdown teri mu ggwanga lya Uganda lyokka wabula eri mu nsi yonna. Some parts of the world have been locked down. Some parts of the cities in the world have been locked down simply because olw'ekirwadde kino ekya COVID. Wano ye junction ye Nankulabye era nga wendi mu connectinga, but so many people are trekking, so many people are walking simply because those lines ku makubo muziraba, ku mabanks muziraba, because nga we nagambye, just people are just trekking. People are just trekking. Batambula butambuzi. Okitegedde. Naye kijja kubeera ndowooza kya mugaso bwenguluba kubangule ku mawulire ndabe ebikyefumidde mu mpapula z'amawulire g'olunaku olwaleero. But connection bwetyo bweri, only Kasasiro and a few cars that are walking, that are moving around the city okulaba nti nno bagezaako okugula ebyokulya, bagezaako kubanga batambula. But don't stop subscribing. Subscribe mpaka. Nengera emmotoka ya ABS television endi maaso, abo nabo bakozi b'amawulire. Yes, entambula bwetyo bweri kati ndi mu connectinga to Kasubi, but abantu batambula nga bwolaba. So many people are walking on the road. Abamu bulabanga obuyenje mulabanga obuti, but yes, that is what is happening now mu kibuga Kampala. A lot has been happening. I'm connecting to Kasubi market naye abantu bo bakyatambuza bigere. The car you see in front of me is written on ABS television like ya bannamawulire bannange, but basically that is what is happening now in Kibuga. Wewana kangende ngezeko gende Kawala mu ghetto ze Kawala ndabe yo kiri kitya. But don't stop subscribing, share, like the video and continue. Akatalo okalaba ndowooza ne gundi baziteeko umbrella so that people can be able to buy things nga babirabako. Naye ng'embeera bwetyo bweri, I think this will lead to the downfall of this market. Naye nga bwenkyusiza mu kamera yange olaba ebimotoka ndowooza ebyemmere, ebimotoka. Yes, embeera bwetyo bweri. Channel bagiyita Uganda Kyanaku. Don't stop subscribing. We bring you the latest stories ezikwatagana ku bulamu bw'abantu nga we buli. So wano wendi ndi mu Kasubi, people are doing their business as usual, naye nga teri motoka, just bigere byokka. People are walking, trekking, banewunya, bagamba how come for him is driving, you know, because I'm driving my private car, but how come is he driving? Ekitegedde nga bwolaba, I'm trying to show you shops ezitunda kati zitunda ki, zitunda teri maduuka magule nga bwogenda okuba ng'olaba mu maaso awo. Amaduuka amasinga amagule gatunda ndowooza olaba magale agatunda engoye, boutiques are closed. Embeera bwetyo bweri. Don't stop subscribing. Subscribe ku Uganda Kyanaku. Yes, my name is Shadik Smith nga nze asazeewo okuvugavugamuko ekibuga Kampala. Day 3 of the lockdown. Day 3 of total lockdown. Lunaku lwa kusatu kuva omukulembeze eggwanga yavayo n'akola ki, n'asibawo era nga wesinzidde okuba nkuleetera vidiyo eno girabeko amaduuka go magale mugalaba. Amaduuka magale gonna agasinga bodaboda, buli omu avuga yiye, teri kutika muntu. That is how life is. Saawa bwe ziwera saawa emu, normal movement, kibuga kibeera ku lockdown. Kafyu betandise, ekibuga kibeera kiri very quiet, enguudo zibeera nkalu nga bwe nakunyonyodde. So nga bwe kugambye, I'm going through the ghettos of Kawala okulaba yo embeera eri etya. Era nga bwolaba kati bwe naakawetamu akutereezaamuko my camera, omujja kuba mulaba bulungi, sobola okuba nga mulaba ebigenda mu maaso. Ghetto z'e Kawala z'abantu bali biki, abantu
embeera bagiraba batya, etambula etya, abantu bali waka, abakyala mbatumiddeko nnyo ng'omwami we ali waka, kimanyi we enjoying. So embeera bwetyo bweri. Yes, subscribe kumbeera nga bweri, naye nga bwentyo ndi mugenyigireko mu geto z'omukawaale eno munda, just okuwamu ka drive n'okulaga ng'embeera bweri bwegenda mu maaso osobola okuba ng'okitegeera. People are basically home, teri nnyo business egenda mu maaso, it's business unusual wano mu Kawaala, era nga bw'olaba people are home, bakyala beeyagala ne baami baabwe, just nawe nagambye it's business unusual wano e Kawaala, era nga abantu balaba bali ku business wa butonotono obutunda ebyokulya bwokka. Kakutande bakusange nga oguddewo business nga si ya byakulya, gy'emiwunyo gy'oyinza okukola ki, gy'oyinza owulira e Kampala wano n'emiggo ku lubuto egiyinza okulya emingi ennyo. That is how Kawaala Ghetto looks like. I'll be back with more videos. All you have to do is to subscribe to Uganda Channel. People are just home. People are basically home. So I love you so much. My name is Shadik Smith. Okubalaga ng'embeera bw'etambula mu kibuga kino ekya Kampala mu ssaawa zino.